Abalabi baffe mwenna mbalabisizaako nnyo mwebalire ddala mwebale okubeerayo mwebale okutwagala mwebale okukola buli kimu kyonna. Kojja tukulaba oli kasiki ka birthday. Lwaleero ennaku z'omwezi nga lumu kasiki kange aka birthday kuba enkyange ennaku z'omwezi bbiri gemazaalibwa gange actually tunagenda okupiira wano amazaalibwa gange nja kuba mpezeza emyaka 37. Olwo omuntu ayeebuza olw'eddagala oliyingira ddi? Ntingira nina emyaka 19. Oliyingira nina emyaka 19? Nali nzize infact olw'okuba ewaffe maama wange yalina idea nene nnyo ku ddagala kati nze n'okujja mu kibuga era ntwala omukisa guno okwebaza Rebecca Jingo nze okujja mu kibuga muno najja Rebecca Jingo nga nzize kulaba ku Rebecca Jingo nga mpumudde P7 nga yeserebuwa kulese Kampala kubanga bajje waffe nga bakyazinira mu Diamond production ya Katolo bwange kyalo kyekyo wali Nalukolongo natuukirawo Nalukolongo bajje waffe Kabule Mutiyana kati bwenzi wava Mitiyana nojje Nalukolongo okulaba bwenzi janga watsina na simu nga nina pefoni manyanga nga natuuka mu paaka nenkubira Rebecca Jingo era simu ya Rebecca Jingo kyeneewonya actually tenvanga mu mutwe nti natuukawo nga nagikwata bwe bajja Emitiyana okuyimba actually kankubulireko okukatono bwe bajja Emitiyana okuyimba Rebecca Jingo nali mu P7 mu vaka ya P7 kati nkubulira ekyange leka mbere open joli Rebecca Jingo bwe batuuka bamala okuyimba olw'okuba waka waffe maka manene na buli kimu tubasuze ewaka n'omwami we Loyi Kapale n'abalala tubasuze ewaka ne bwe nakeera ku makya olw'okuba nali mwana ne mbategekera maama n'agamba ye bategekere ekola otya kati ne musaba ne mugamba nti kubanga bajja tuli mu second term ne muganda bwe naawummula third term nga maze okukola ebigezo nja kujja nkulabeko okwo mu ttawuni sinenzija era natuukira mu park n'amala n'agamba wayiseewo jangu Nalukolongo actually mabega wa Orange we baali basula ensooka tuufu ebbanga eryo lyonna lyonna nembeerawo olw'okuba nali nina idea ku byeddagala na buli kimu obulamu bwange ne butandika okumuufu ng'era nze nsomye ng'ate era nsaplayinga eddagala nga mmanyi nti kino mu maka agamu ge sitajja kwogera agabagaga nga ŋŋendayo oli mumaanyi gazo kifuba biki nembeera tino tubawo olwo amagezi gano agalitabula eddagala lino ery'ekinnansi nali muntu mugezi nnyo ogayigira ku maama ate n'ekyokulala kati nze olaba maama yankozesanga nnyo emirimu nze rekodi eyange okugifuna obulungi oyinza kugenda ku ssomero kwa nasomera bobasobola okuga nti ono maama yankozesanga nnyo ku byeddagala genda okola otya nga nze nsobola okumala wiiki 2 nga sisomi naate nga bwe ngenda nze nkulembera kuba bambuusa ebibiina ebyo ate era ekibiina kye nagendamu ekyokutaano nenkulembera so kati nze nalinga bwe nti ebyange byonna Mukama Katonda era lw'olaba nti nonkuza nnyo olunaku nti nina ebintu ebimu byenkulanga omuntu awadde takisuubira katono nnyo nga tuzeeko emabega olina wogambidde nti wajja wava Emitiyana ng'ozze kulaba Rebecca Jingo olwo Rebecca Jingo kati alinga myaka embekeji kuba kati gwe otugamba nti wajja oli muto Rebecca Jingo definitely akimanyi senjogerako sikyogera mbuno oba kola kiti because that nze nkugamba nti ng'omuntu one ndi blessed nze nina omukisa mu nsi omukisa gw'otasobola kumanya ndi blessed ninako kamafuta ago omuntu gw'otosobola kera kumakya kukkiriza nti bwengera kumakya nenga nti kino nkyagala nze bwengera kumakya nenga ekintu kino nkyagala mu bulamu bwange natuye mpeza emyaka 3 ngenda kuyingira myaka 3 idea nenzijira nti bwesenga nva mu nsi kiki ekintu kyenyinza okuleka oba nyinza teeka kintu ki ku kyalo kyebayinza okugamba nti kino tikukyalo tekuliiko akirina neŋŋamba omwami blocom ne mugamba nnoonyeze ennyonyi ku online okiwulira ne mugamba nnoonyeze ennyonyi yonna gye batunda ewadde ekadde ku online ng'olebyo ebiseera olina ssente yes nze nkugambye ndiko amafuta nina omukisa nkugambye nze sikolangako birthday ndi muntu atejalabya ndi muntu gwolwawo okusanga ennyo nti onsanze emansa nnyo ssente ndi muntu atuula n'empulaninga neŋŋamba njagala kino kati kyenkugambye nti lwe nayingirawo myaka 3 nze omuntu asooka okufuna ekirowoozo mu myaka 3 nga njagala kugula nnyonyi era mbadde open joli nti ku ddiirwa eyo ey'ennyonyi olw'okuba kyaliwo nga nkyagala abantu bankubiramu ssente nnyingi kivulaba naye era nemmala ninaakasita nagifuna
giteeka Emityana weva nkadde bagamba scrap wamala n'ogula n'ennyonyi njirina gotu genda obisakinga Emityana mu nnyonyi ki gy'oyinza tugereza mu Bombardier Fly Emirates Bombardier bagiyita RTZ abantu bawe ekifaananyi efaanana atya ngazi helicopter nnyonyi eno nnyonyi ya bulijjo ebuuka naye ng'etwala 8 people oyina obudde bino ebintu byonna byetwogerako genda okole research kiri very open ebuuka viira mu ttanda no anti kyenkugambye anti abantu baagala okumanya nti efuuka okola tya nti ennyonyi ebuuka oba ekola mu sitaati kyenkunyonyodde kyennyonyi eyo after all nga mmaze okutuuka ku byonna ate bamala baŋŋamba nti sina layisensi ya jibuusa obakola ki so kyetwakola ennyonyi weeri olwoddi kati kubeera okugula omuntu okwesimba nti agula ennyonyi ebiseera ebisinga aba ayina kyali ennyo olwo opatana atya n'abagigula abantu soko babuuze simanyi naye kyenjagala ekirungi kya byonna buli kintu ekyange kyenkuwa nkikuwaako ku bwino genda olinoonyeemu mu kyetuyita group of records onoonye owners kyebayita owners of planes genda okunoonyereze kwako bw'otulaba nti kuliko ekigambo kimbo wa Richard owning kubanga bankolera transfer however ennyonyi gye bampa yali nfu era tebuuka ati abantu banyumize ku lugendo lw'ennyonyi olwo no nkugambye sooka okole research ennyonyi yo nga yonna guleizinga nga bw'osobola tutandikewo tuti Kojja bwakya ku makya okola nkuŋŋaanyiza ssente approximately zaali mu miliyoni nga 600 mutima ne guŋŋamba ng'olwokuba ndaba buli kimu kyonna by then nalina emmotoka zange ez'ebbeeyi nina buli kimu nyingidde emyaka 3 mwaka ki kyenkugamba gwali mwaka 2016 kati neŋŋamba ekirowoozo kyanzijira nti nkole ki olwonno ntuuse mu mayumba obuyumba wadde zaali za wansi ng'olaba sente zikususeeko nga nkozesa emisigo 360 nina buli kimu nalina emmotoka nzimbye nkoze etya ntedde Emityana kati si sente kumpitirirako obulamu bwange bw'oba okyegendereza noonya nnyo okukola ekintu nga senga kituuka ne bagamba nti abavubuka abali wano mwenna abali mu benji y'emyaka 37 mujje njagala nnyo nga atisi nsukkulumako kyenyinza okugamba nga tisi nsukkulumako era tageti zange zibeerawo nengamba nti olwaleero kino bwe mba nkyagala kino nkyagala Kojja tugende mpola tukomye wali eri ozuukuse ku makya ekirowoozo kijjawa olwedde wali okiyina olwo esimu ogikubira ani nti noonyeza ennyonyi nkwatagana n'omwami baalinga bamuyita Katamba kati bwe nkwatagana n'omwami bamuyita Katamba ne mugamba kubanga Katamba yali akola ku airport Katamba yali akola akisaawe ekyo oyitano nga ku State House so n'ennyonyi ezo wezigwa sayidi awo ezentono kati bwe ntuukawo nga mugamba Katamba ngamba actually twali tuva kuyimba kati sitole eyo omuwala asobola okikuwa obulungi bamuyita Jamira yali ayimbira mude eno egundi eno ya Geoffrey Lutaya ono yayimba mukwano wamba banagabana nonzizolo mukakaka kati omukyalo oyo gwe mugamba omukyalo oyo dirwene yennyonyi agimanyiko kuba ye gwe natuma ne mugamba nti omanyi kyoba okolera nina ekirowoozo ddala mu nsi omuntu tasobola kugula nnyonyi bwe tutuukayo batuga nti waliwo omusayire ayina ennyonyi nasula seebase kati dirwa yalimu abantu bangi bikintutte mikwano gyange abamu bezitajja kwogera wano bonna bagambye nti kino kuba nasanga nga bagikola bulungi munda ennyonyi ne bamala ne bajinguza actually ne bankolera ne transfer naye nati Kojja nange naye mba ngenda kugula mmotoka soka nentulamuko ne baŋŋamba namwevuga nensooka njiwuliramu awo kati olwokumasijja olwogituukako nali sirina idea yagundi era omwami yambuulira amazima omwami Katamba yaŋŋamba nti mwami Kimbowa wajja kubeerawo ku service ennyonyi ojja gigula ne waliwo sente z'olina ogissaamu kati mmala gigula baŋŋamba nti engeri gyekyuse ne transferingibwa mu mannya gange
sigenda era ennyonyi eyo sejja kulima nagireetera ku kariya zina nene bagisibira busirizi ku kariya nga nene nayita buli wetwayita nga babanduulu kyokka ng'ekirooto kyali kyagula nnyonyi ebukako mu bbanga naye ntero tekyansala fine ennyonyi eyo yatwala sente nyingi naye one yankuriyetingira embeera bbiri nti ennyonyi eyo ebaddewo mu bungi it is a tourist attraction at home nga nakagireeta mama yatuuka n'okubwa pressure nga buli dakiika omuntu wakiri ayagala atuulemuuko alabe so naye nakati gyeri na buli kimu kyona kati olwo ku kyalo etuukawo weeki babuuza kiki kino ekijja era bw'otuuka ku kyalo nobagamba nti olunaku Kimbowa yaleeta ennyonyi ensi yonna yakeera okomitiyana namukuba bwokka nga tugenda kuba manyi kalu yansine ennene bwe yatuula ebiwawaatyo ne bala nekolatya so naye era nagipankinga ku somero gyeri kati olwo abaana beekubye ebifaananyi tewabasolooza nono ennyonyi enkolera sente era sikyevuma ennyonyi enkolera sente lwaki nkugamba nti nenkolera sente abantu bagendayo nagiteeka mu kikomera okugendayo osasula mulimu kaaba embaga oli nga ayagala kulaga nti navudde ku madaala ava mu nnyonyi mulimu abantu kabeerenga omuntu wa bulijjo na buli omu yena so ennyonyi enkolera sente era ngenda okutuuka twateekawo akabokisi mwosooka nosula oluggi ne lwengula so enkolera sente Kojja tugambye oweza emyaka emeka? Mpeza emyaka 37. Kujja emyaka 37. Kitu ki ky'oyinza okugamba kale tutandikire ku birungi. Kitu ki ekirungi kyewali okozeeko n'ogamba mu butuufu kino mu mutima nakikola n'empulira nga mu butuufu? Ebirungi weebiri bingi. Ebirungi weebiri bingi sijja kwagala gamba no kino one. Ebirungi nakugamba nga bwe nkugamba nti musajja mupamba n'ebirungi bingi nsimbye amayumba. Nina kalina zange nga mukaaga ndi kati esawa zino ndi managing director wa ABS television I'm the CEO so kati ebyo bwoteriyo kirungi kinyiza gamba mbirooto byo ebyo byo obibalanga byebimu ku bintu byewali osinga okwagala targets nga bwinza okugamba kubanga kati ku myaka gyange bwoba ogambye guno nze CEO wa ABS television nina income esobola okubeerawo nti mu mwezi kuba yo TV tebeerebwamu mwavu TV ekintu era buli muntu yenna tumugamba bangi bazikoze ne zibalema TV tubagamba nti bwoba gwe n'ogiyita mawolu kyangwa otulemu ekyo kyo tubagamba amazima oli ewerera omuntu okoyogera bwotyo bavuma bakola batya biki nomugabo gwanjawo tulemu kubanga TV mu mwezi esobola okubeera nti nogwe ng'omuntu ekitono ennyo okukibeezaawo omwezi bwekutwalako miliyoni nga 55. Kojja kino ekibuuzo nze ekibuuza abantu bangi omanyi mu nsi muno mwe tutambulira wabeerawo ekintu kyewali okozeeko bulamu kintu ki ekibi n'ogamba mu butuufu kino nakikola naye Mukama Katonda namwetondera ne mugamba nsonyiwe kintu kyenyinza okugamba nti mukibi lwe lunaku lwe natabuka ne maama wange era maama wange ansonyiwe lwe lunaku lwe natabuka ne maama wange ekyantabula naye nayina omuntu nga bw'oyinza okubeera n'omuntu nti ono girlfriend kati n'agenda maama wange n'amwagala nnyo maama wange n'agenda n'amwagala nnyo ne tutuuka esseera nga bw'omanyi bya girlfriend kati ne tutabuka ne maama n'agamba nti bw'oligoba oyo omwana toddange wange natabuka nnyo naye maama ng'akugamba girlfriend oyo nti kale nga ye gw'ayagala ye nga yawulira gw'ayagala mu mutima nga bw'oyinza okugamba nti n'omuntu oba abamu bw'akaddira ayinza okugamba nti omwana ono yanyamba yambererawoko mu ddwaliro yakola bwati na buli kimu kyona kati ebintu byonna ye nga ye yakitunuulira ng'ate nze nina ekintu kyange ku ludda olwange kyendaba ne nga nno kino ono omuntu yinza obutasobola kukwatagana naye kati omusajja nakimiraku naye netutabuka ne afterwards mamala netudingana netonda naddayo ng'omuntu nenga muzadde tasobya twayawukanako ne maama okumala emyezi ng'ebi naye ate nemala nezira nemwetondera olwo girlfriend yaddawo mulabako olwo girlfriend no actually okyamulabako okumulabako kuti okumulaba nze obulamu bwange buli obulamu bumu njakyogera mu mazima sirina nnyoko kukyawa nti mbeerewo okukyawa nti nsanga omuntu wano nti mugambe nti gundi sikulina okwo obulamu bwange Mukama Katonda yanyamba ekyo omuntu yenna oba tutabuse oba tukoze tutya
munaku 2-3 ne bwonsanga nsobola manyi kiri bakitawo Kojja ebiseera bino ebyemabega twakulabako ng'oli ne mukwano gwo manyi wali nnyo omukwano nnyo gw'omugenzi olwo omugenzi omusinkana kya Pastor Yiga musumba musinkana mu 2015 engenda ku TV netandika okulangirako oluvannyuma ne tufuuka ba business partner nga musumba ye muntu asobola okukubira nabwa Kimbowa asina obulungi kasente ate era nange bwe mbanga sirina nga nsobola omuga nti musumba mpaayo kino so twakwatagana ng'abantu tunya tubeerawo buli kimu kyonna so kutuusa bwe yavaawo naye nga nakwatagana naye nali nangirako ne mmala ne ngulako obudde ku TV ye ne mbugula obudde bwonna obw'essaawa 5 kumpi okumala emyaka ng'etaano so nga TV eyo nali ngirinako paka ssaawa mmeka paka ssaawa gundi paka okuva saa 5 paka saa 7 so era essaawa zino Mukama Katonda bwe yamala n'amujjula basooka ne babeerawo then okutuusa bwe bankwasa obuyinza bwonga bwo ne bagamba nti omwami Kimbowa amazima kino ekintu mu kifo ky'okugenda ne UCC neetujjako oba sigireeti olwa kino na kino beera tino TV oteekinga obuvunaanyizibwa bwonna mukaseera mwoberedde CEO mukaseera ke kamu ne nabbi omukazi we yaviirayo n'agamba TV ye n'alopa TV no nabbi omukazi ebintu ebyo yabyogera oba bwe mbasirimbye omwaka nga gumu obuma nze mbadde nasayininga ne bana abantu ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi ogwokuna kati bwogandi no mu kaseera kemberedde CEO oba okirese nga tokoze risaaki emala ebya nabbi omukazi sibimanyi simulaba manyanga sijja kuba nti nkimanyiiko era ye kennyininyini ng'omuntu era ne bw'omusanga nze kennyininyini nga ye ne bwe yanneebuuzaako naŋŋamba nti nno mwami Kimbowa kino namugamba ekigambo ekyo ne mugamba mu mazima gasigala nti nno mazima okola obukozi ekyerinnya ekyo tekirina tekisobola kera kumatya nekigaa nti ye gwe nga gwe yaliyo nga gwe mukwano gwa Pastor Jengo ekyensonga we zakutuukako zakuyisa zitya kubanga omwana omuto akafiirwa taata ate bamututte bamutwala mu kooti no nze siyingira mu bintu ebyo bya famire byositamanyi olwezi nze nkugamba nti ekintu kyemba nyingiramu sirina nnyo budde bwe nsobola kugaa nti kandisakinge ku kintu zirawo kugaa nti eno kino kati bwegamba munno ensonga nti okiraba otya nogaaba oti nebwotya nsobola kukugamba nti nze ekintu ekyaliwo yanneebuuzaako ne mubulira positive part of it ne mugamba noyo mwana kitaawe alina amabanja ge yaleka alina ebintu ebimu bye TV erina amabanja na byonna sobodda mu bintu ebyo notandika okugambya ate na voice nga kankole bwe ne mubulira amikabule ne mugamba bw'oba osobola genda otule ne Jengo mutabani temwetaaga kusika muguwa Jengo mwana akuza omulaba gw'omukuzizza gw'obadde omutwala ku ssomero na buli kimu ne mugamba genda ng'omwana otule naye omuyita omugabi mutabani mpa akantu bwe kati ne kano yes Kojja Kimbowa nga tumaliriza abantu baagala obalagirire ofiisi zaffe we ziri nze byonna bivaako sijjaga nti no nabivaako naye kati omuntu olwaleero ne bw'oba gamba nti tomanyi Kimbowa ajasi waliwo omuntu ali eyo nga yakafuna smartphone yakalaba eno vidiyo ayeebuuza ofiisi we ziri nga bangi bagasewo wakola erinnya waliyo abali eyabaagala okulabakaliga okulyana lunguja era abantu mwenna mbayita ku mukolo gwange ogwa birthday party nkya mujje tulye tunywe mpaki gamba olwaleero nga bwe tukoze olwaleero open bar nti abantu balidde banywedde services zonna zibadde zabwere mujje olwaleero tulye tunywe mu buli kimu kyonna tuselebrate nga ate tulabe ebidda mu maaso eno bizinesi gyokola era tulaba erimu sente nyingi nnyo olwo capital omugjawa bizinesi gyenkola nga gamba bino ebya abo oba nkugambye nali president ino ffe twayingiramu nze Mukama Katonda kyanyambye nti ffe bajjajja mwaka ki ffe bajjajja baabo ddala okuviira ddala mu 2026 bwe njogera ku kyo kugamba nti ffe bajjajja baabo nti nze muntu gwobaddeko most of the people abantu abasinga obungi genderera nnyo kuba habalist abali mu Uganda 60% bayise mu mikono gyange
60% bwentandika okwogera nti Mukama Katonda nyambe bwenjogera nti nokojja Kitonsa nenjogera nti basengana nekitonsa gwe wamuleeta baana bange tuzze nabo tukuze nabo tubadde nabo baana bange era gwe bwosanga nga Kitonsa mugambe nti Kojja Kimbowa Yagula ajja kugamba yes nali nabere wa Kojja Kimbowa for 4 years bona gana nosanga segana mazajja kuganda berayo emyaka bona gana nosanga segana nakanyike abantu bajja kikugamba nti ndikongo omukono nti atera n'omwana gwe muta era genda nabo ku birthday yennyini bintu ki byonyumiriza mukale abantu abakobereddewo ku lugendo lwo boyinza okugamba nti mbutuufu bano weesiboogerako kati olwanero sinze twasikuzangako ebyo bya birthday party yeno birthday esoosa okuzibwa mukyala wange yasooka okunkuliza birthday yaginkuliza it was a surprising birthday actually yangamba bugambi nti tujja kugenda Kalangala ekalangala ne muganda nsagala gendayo ndi busy ne bankulira birthday no shifu omuntu gwensinga okugamba nti nze nganze nenyumirizaamu nnyo kale Mukama Katonda yankola bintu sirina nnyo chance emulaba oba twasinkana nti ffenna tubeera busy oba ki ngera bwe nkunyenyedde amazima Rebecca Jingo ye yakwatako ku mukono si kunkwata kazi search nekyengezaako okugamba nti nze okujja mu kibuga okustepingamu for a first time nali nzize kulaba ku Rebecca Jingo nga muleetedde emyera nevudde emityana nzize nga bwinza okujja okumulako wabula kyenjukira ekigambo kyaŋŋamba era lwali budde bwakumakya baali bagenda nga balina show erukaya yaŋŋamba bugambi naŋŋamba Richard yampira Richard naŋŋamba Richard kyoba okola mawulidde newandibadde oyiyamu omulimu era omulimu gwe nasooka okukola nagukola nga wano Nalukolongo waliwo ekibiina bakiyita Children of Living Hope International nti nagendamu nga bwe nkugaye nti nze nganze nalina amagezi mangi ddala ekyanyamba bwe natuukamu omwami yalimu ne bampa obwa receptionist so nensooka nenkolangawo nemala nensoma awo wansi awo Erunguja wano somero eryo so liri connected nono omukyala nono Anatalia somero lyaba Anatalia Ozi nengenda nga nensomerako awo nensoma nentula siriyafo nemala nengenda ku Buganda luyo naye ng'era nsoma nkola kati kyenkugamba ekyobadde ombuuza nti ng'oyingira emyaka 3 walina sente nalina sente nyingi nnyo kyenyinza okuga nti n'okusinga kati nalina sente nga nyingi nnyo ati kati awo omuntu weyeebuliza kiri ekibuuzo ozijjawo olwo no kyenkugambye nti oyinza okukyebuuza naye ng'ate tewaliwo kyoyinza kwebuuza nti nali ndi muntu atejalabya